mu bifo ebyawaggulu ebitegerekekako omukazi alinayo akasente balina kusigala wamanju ekyo era by now UN omanyi UN okusinzira ku Millennium Development Goals zena n'ebirala biyinga ebyo equality mu bantu erina okulaba nga ebaawo kakati ne botandibadde muntu ani obaani obwenkano kono bwadde kujja mpola ekiri ebweru ekiri wa Trump okimanyi abakazi baagala bave mu kombati mu kombati z'amagye abalina ensonga bo balina ensonga ez'enjawulo bayinza okuba abakazi babakabasanya oba n'ensonga eziringa ezo kati nga bagenze mu kurwana bayinza okuba abakazi waliwo batabakkirizwa kutuuka ku ranks ze batakkiriza kutuukako bayinza okuba abakyala mu magye balina ebifo bye batabakkiriza kukiikamu naye ng'ate abasajja bwagendayo balina engeri gye bamusalutingamu n'okumuwa ekitiibwa kati balina grievances zaabwe zanjawulo ensonga lwaki bakirwanisa naye twagala tunuulire Kefasi nga tukomyewo wano Joseph Elton Mabirizi Dr. Pastor Engineer omulabe waffe wa Spark TV akadeke tuli mu kabeera ka kulonda era nga manifesto zino tusazeewo tuzikugireyo tuziwewe zonna osobole okutegeera akaluluko ate okawe omuntu agwanidde akalulu ako wabula Elton Joseph ye yavuddeyo n'agamba ayagala Uganda empya eddeyo ku federal government nga buli kitundu nga busoga nga bumanyi nti it's tourism game parks na buli kimu kibeereeyo ng'ebyobulambuzi biri eyo bokitegeera wabula nga tetunagendeeyo President Museveni yavaayo mabegako eyo nga yakagenda mu ntebe n'atangaza ku nsonga ya federal eno ng'agamba nti nno weewaawo ebaddewo naye ate tekoze era n'agamba nti nno buzibu bwe tulina abantu tebategeera politics singa abantu bategeera politics maybe Uganda ate empya twandigirabyeko ngenda saba batuwe obutambi obwo n'oluvannyuma tweyongereyo. What is politics first of all? Because everybody would like to be a politician. But how can you be a politician of something you don't understand? Politics is not an infection. It's not like Senegal, which can just catch you and you become a politician. No wala politics. You can hear somebody like politics, Zin Musai. Now, how can politics be in your Musai? It is because politics is knowledge. Politics is the science of management of society. That's what politics is. Politics is the science of management. It's a science. If you do things badly, you get wrong results. If you do them correctly, you get good results. So how can it be in your Musai? It's not possible. You must learn, you see. You must learn it. You must take trouble to say what is important. In order to be a manager of a bank, you take very many years. First of all, you spend many years in the university, studying general degree. Then you cannot even be a manager after getting a university degree, Bachelor of Commerce, unless you go for financial diploma in financial management, what. Even then they appoint you as an assistant manager. You are not yet a general manager. And this is just to manage one branch, just one bank, one branch, not the whole Uganda Commercial Bank or Barclays. Now, if it takes you so long to understand how to manage just one branch of a bank, why should you think that managing a whole country is merely your Musai? You see? Because now you're not managing one branch of a bank, you are managing all the banks, all the committees, all the cows, all the goats, all the hens, all the minerals in the soil. These are all on your head. If you're a DA, you must have a very good idea about all this. If you are to be a president, you must really be very, very well versed. That's why we had all these problems in the past. So I don't see how you can simply say politics is in the Musai. Now, what is in your Musai is simple confusion. It's not politics. Maybe what is in your Musai is so many people have been talking of local government, of federal, of what? This is the real federal, if you want to know what federal is. Because every village governs itself. Every Gombora governs itself. Every district governs itself democratically, not by hereditary rule or what.
democratically. You elect the people you want and they decide on this other. Yes, oyumomi yo likakuta Museveni mushinana mukaga lukunga lwabannamolo yasooka okuyita okwogerako nabo n'oba addressinga nga bategeeza ati ebyobufuzi oli abeera byobufuzi ne bimukwata nga kitambo n'atamira bitamiire n'atuuka bimuli mu musaayi okitegeera ate nga si bwe kyandibadde politics nkola eyambako okubeera nga oteekateeka okukulembera n'okulungamya ebitundu. Olina omutima gwa society abantu bo bannayuganda baagala ki? Bannayuganda baagala enguudo ennungi, bannayuganda baagala ki? Bannayuganda bali mu bwavu, ebbula ly'emirimu, obuzibu buvaawa, abasomesa tebali mu ssasula, obuzibu buvaawa, education system curriculum tugikyuse tuve mu ba job seekers tubaze mu ba job creators. Bye bintu bye tuwetaaga mu manifestos. Kati mu manifesto ya Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine Gladiator ku nsonga ya governance and transparency yagamba nti agenda kufuba okulaba nga buli mwaka tufuna alipoota ekwata ku bwerufu n'engeri gye badde bakolamu emirimu enjerufu era n'asuubiza okuba nti nno agenda kufa okulaba nga alinnya ku nfeete obukenuzi obulabbayi obulyake obukulupya n'obubbi bw'ensimbi z'omuwoomusolo. Era yayogedde ensonga eno ya corruption ya corruption kuba buli kitundu kye yabadde atuukamu ng'abantu bagamba obuli bw'enguzi ne Nandala Mafaabi naye yagambye nti no ensonga eno y'obuguzi obuli bw'enguzi eya corruption omuntu omugamba akola luno oluguudo n'atwala mwaka ssente n'azibba kyokka mugenda obubala eby'obugagga bwe nga bingi mugere endala esasanizibwamu ssente kyayise extravagant spending oli n'abeera n'emmotoka nga ttaano ezimwerekera naye nga ye ali ku ddala lya judge. Ani oyo? Kyagulanyi Robert Ssentamu omuzirambogo Gladiator amanyiddwa nga Bobi Wine. Naye ate yatulazeeko bano ababadde bafuna kaadi kiri nti waliako ssente teri n'omu yafunye kaadi. Ekyo sikimanyi. Ekyo tokimanyi kyonna kitegeera. Kati kusegona yalya. SparkKuMakya, hello? Hello? Spark TV. Manifesto ki esinza okukolera Mwami Kyagulanyi Ssentamu yasuubiza okubeera nga akendeeza ku ssente ezisaasaanyizibwa mu ngeri y'ekyenonere ensino ezifaafagana ng'entungo eyiika ne zibeera nga zifudde kifa mu kkokko ng'enkuba etonnya mu ddungu akati ng'agamba agenda kufa okulaba nga akeeza ne ku muwendo ogw'abantu abasaasaanya mu ngeri ey'okwejalabya. SparkKuMakya, hello? Hello? Spark TV mukwano. Kefasi mukukendeeza ku nsaasaanya agenda kendeeza kuba RDC mu RCC simanya sujuyo advisor yagambye yeteetaaga ba RDC ekisookera ddala be bali mu kwenyigira mu kibba ttaka tabitegeera kuba ye mpaka kati tategeera bakola mulimu ki yabiise nonsense ate ebintu ebiri nonsense bwe bitaba na sense. Abeetaaga omwami President Museveni yayogedde ku nsonga ba LC chairpersons okubongeza ku kasente. SparkKuMakya webale kulaba Spark TV mukwano bano bamuyise Jjajja Izemani Matuga bloka w'ettaka. Jjajja Izemani bloka w'ettaka. Manifesto zonna tuzeetegereze mukwano kituufu kuba tumanyi entuufu yeeruwa era ani anaakolera bannayuganda. Tuvola zonna tuzoogeddeko eyambalaka munyagwa tuzogeddeko eyamabirizi eyayoweri Museveni eyakizeetegereze nga tulonze oyo gwe twesize okutuweereza gweri wekkolera. Definitely ogimanyi wabadde naye yetukoledde kyensaba nti omuteesa yenna tavuluga nnyo akati omuteesa avuddeko agambye baki batambula abafa amasimu yakafunayo bantu bameka ababe bakugamba nti abanuuku babyesi tovuluga kiggwe sigandi Jjajja Izemani Matuga buloka w'ettaka. Jjajja Izemani Matuga Matuga batulabire. Oli abantu abawadde n'endowooza zaabwe ez'enjawulo ku mukulu gwaffe ogwa Facebook nga muteekayo endowooza zammwe ku manifesto ezigambibwa okuba nti gwe zoolaba nga ze ziyinza okuba ze zikoledde. Ndabyo wano abagambye nti okusinziira ku manifesto ye agamba nti eya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yataddewo Kyagulanyi onagamba Kyagulanyi Ssentamu Robert ye kibaba Liz Regan Sempala agamba eya free education at both nursery and primary level eya Nuupu
Abia Byamugisha agamba to my fellow Ugandans as we look towards 2026 let's rally behind a visionary leader General Mugisha Muntu Gregory who has demonstrated dedication, integrity and passion for our nation's progress. Let's work together to build a brighter future for Uganda. Agamba nti banna Uganda bannange fena tusimbe mugogo gwa Mugisha Muntu alabise nti no ye mweteefuteefu alina obwenkanya ate mwesimu mu ngeri y'okukola ebintu integrity n'okwagala eri eggwanga ly'okulaba nga ligenda mu maaso oyo yani Abia Byamugisha waliwo ono Yusuf Kasiriva agamba we are common man's party. Okay. We are common man's Lusania. party. Lusania. Betty Nakazi agamba ya Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobby Wine. Okay. Lwano Balabao agamba Olussania. Solomon Enoch agamba President Kyagulanyi Ssentamu Mitiana, let's be there. Okay. Onage Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi yekka tugenda no balo obululu agamba nti emu 2 3 4 5 6 7 8 bonna beyiya bweyiya naddala namba 4 oba agamba namba 4 yani omu 2 3 4 namba 4 namba 4 kaluka kwatide ku Kyagulanyi nedda katufune esimu. Okay, SparkKuMakya bajja esimu za naye ng'onagambye nti no Museveni lwaki aleetanga manifestos empya ng'enkadde za mulema bw'agambye SparkKuMakya hello vida 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 SparkKuMakya hello. Hello. Ona Serwadda. Mwami Serwadda osinziridde wa? Spark TV tukulire. Okuva ne kitimbwa. Okay. Tesa manifesto ki esinza okukolera? Manifesto esinza okunkolera? Yes ebo. Era yeeraga abantu nti ekintu ekijja ne manifesto nga kikolerawo kiba kyekikola. Kyekiriwo ekikolerawo? Ekyo Kyagulanyi kubanga buli eyalya yagobebwa kitegeeza ekyo kiba kikolerawo. Okay. Buli eyalya bamugoba. Ekitegeeza ye owakuranisa corruption. Kitegeeza wakusuubiza ekintu nga tekijja tuukirira nga tekituukirira kati Uganda yatukaenaga ekintu ekikolerawo. Okay. Yenyamu. So Uganda empya oyagala ekikolerawo. Bwekyo byakikolera kikusuubiza munaye tunaakola mpaka ddi. Okay. Tweyanzege. Mbadde nkusomera onagambye nti endala sinnaziwuliriza kuba Kyagu atankutta akati era eyiye emala bumazi ye Sawuya binti Ismail vida agambye Museveni lwaki aleetanga manifesto empya ng'enkadde za mulema. Ono Miti Jamiru agamba Nuupu yeyogera bye tutegeera. Ono agamba Kyeyune Simon Peter eya Kyagu Augustus Solomon agamba bonna balimba Numeri eya Kibanda Bobby. Manifesto erimu okutuddiza Uganda yaffe okuva mu batemu agabbi agafere agazeeyi agagwira gye twagala katwagala ggwanga lyaffe tayogeddaani simanyani agibaddiza Kyagulanyi omuwanda bimukama ayinza okuba ayagala Frank Buliira era Nuupu ate ki onagambye nti eya Nuupu onagambye nti Kyagulanyi ekigenda okunnuma Museveni mushigeno okumuna Museveni kubba kaluko omwana ki wano mubona mulimu abaana ayagala okuzzaawo eggwanga lyaffe. SparkKuMakya hello. Oyagala kuzzaawo eggwanga lyaffe ye gwaweereza obubaka. Hello. Kendeza ku Spark TV bakwana. Kendeza ku Spark TV kendeze kubato tukendezeza kirabika obubaka twali tetubutegeddeko ye kankuba essimu. Sharon Bay yagambye tekigenda okunnuma Museveni kubba kaluko omwana oba kati kubano bonna omwana yani onondaba mu busajja mukulu ono musajja mukulu Pozi Robert Kasibante yo 36 alabika ng'omwana. Hello SparkKuMakya Hello. amanya ssebo ne gy'osinziridde. Kintu Muhammad. Wanje? Kintu Muhammad. Mwami Muhammad osinziridde wa? Sinzidde Nansa na Uganda. Okay, Tesa manifesto ki gy'osinza okwagala? Mbalamusiza nnyo mwenna abatuweereza. Kalina. Nze amazima geetaagisa. Ge galiwa? Ti manifesto ya Museveni teyinza obutakola. Okay, kuraki? Atumuulirize. Eya Museveni teyinza obutakola lwa nsonga. Afugidde ebbanga eriwirira ddala eddene. Eriwo ekola? Kyagulanyi tumuweko naye agezeeka tulabe. Eya Kyagulanyi erimu ki? Erimu ebintu bingi byatusuubiza okutugasa. Antumenyereyo nga bibiri. Nti omu anokuwa yayogera ku kintu ky'okuweerera abaana. Amazima geetaagisa omwana
kyandibadde kingi omwana asomanga sente ziva kumuwa musolo naye mwami Museveni aweeredde abaana okuva mu 1997 abantu bagatwalayo bantu mu masomero Museveni bintu binnya bimulemye oba tobadde wano sebo omusajja yatandika oweerera abaana mu 1997 emyaka 10 nga giyiseewo n'akwata ne kuba secondary nalaba Museveni nga n'emyaka 14 nze kennyini wali luddawa by then Masuulita manyiyo manyiyo sebo kuba manyi Masuulita kakiri awo wonna Gobero Namayumba Kyengeza okyamira Gobero oyingira Kyengeza noyita Kyengeza n'ogenda Nansomba nove Nansomba n'oyongerayo n'ogenda paka manyiye Masuulita tewali masomero ga UPE teri masomero ga UPE era tegakola tulina essomero eryandibadde ng'ery'omulembe Light College katikamu. Light College. Omanya abaana bayise Light College katikamu. Beba banka. So, n'olweso ngeyo. Museveni awo muli n'abala bajje. Omwana omutakwatemu. Mpozi n'ekira kye ŋŋamba ti waliwo ebintu bingi ebirime gavumenti yaffe eno mbuuza nga kiriwa. Waliwo obuntu obutonotono bw'osobola gavumenti bwe yandibadde esobola okulwanyisa okugeza yesebo okugeza nolaba basaddaaka abaana wano bakwata abakazi ekintu ekyangu gavumenti okulwanyisa yesebo tukuwulira obuntu ng'obwo bubandibadde omuntu kweyaludde asinzira neyegomba obukulembeze obuli mu buyinza naye munnange weewunyira nti basaddase omwana weeyogerere basaze omwana eggayaaza ate nga mawanga gatulira nti ebyo tebiriiyo totegedde nti bakutta omwana ow'emyaka 8 ow'emyaka 12 so ezo gavumenti yalibadde bateeka amateeka amakakali ebyo nebiggwawo erwala basobola kula ekintu ekyo muwalo minisitule yabisente erwala tebiriiyo terwala wali nti bakutta omukazi ebyo tebiriiyo kale tweyanza tuwe n'abalako bafune omukisa oguteesa ekirowoozo tukyagadde bulungi nnyo era tuwulidde bulungi ensonga zo yagamba nti mwami Museveni ebbanga lyafuze limala aweeko ne Kyagulanyi tulabe simanyi lwaki awaako Kyagulanyi mu balala 7 kuba ekyo nakyo mbadde netaga anti manifesto gyasinze otegeera ye mukolera anti mubuuziza nti ogitegeera wa ne mubuuza nti ogitegeera wa n'agamba nti agenda weerera abaana ne mujjukiza nti mwami Yoweri Kaguta Museveni we yagira nga Yoweri Kaguta yatusuubiza okubeera ng'akola ki ng'aweerera abaana era n'akissa mu nkola yatandika n'abaana agenda okulaba nga Bannayuganda bakyali baavu nnyo kuba yali akava mu nsiko n'agamba bonna basome oluvannyuma lw'emyaka 10 mu 2007 n'aleeta ne universal secondary education era abaana basoma bwe bagira mu buyinza gavumenti ya Mwai Museveni amasomero gaali matono nnyo gaali amasomero 454 aga secondary naye kati wetwogera amasomero ga secondary wetwogera gali 104 buterevu that's success nange njagala omujjukiza kino kyagambye nti ekyokuwamba okutta abantu mu mwaka gwa 1991 waliwo koni era nga kigambibwa nti abaana bonna abazaalibwa mu 1991 abasinga bawambibwa ne babaforcing ogenda mu magye naye kati abaana betwogerako be bali myaka 35 be bali myaka abagala struggle Mwami Museveni yabanunula ekitegeeza kino ekyokuwamba abaana okubba abaana okutemula abaana kisoboka kubanga bw'aba alwanisizza oli yali abayingiza amagye yalinga abatemula ate kati kino ekirala tuleme kwerabira ayina ensonga gye yakolako ensonga yaki egenze mu mutwe ya personal movement model emyoga giri mu kola ezo jo giri mu kola olwezimbiza abakyala eza ggulu abakyala babadde ekkololo gye buvuddeko omwaka guno olinga nga tebazirabangako bwe buziwawo obuliwo tebadde oyogera ku achievements nti wabanga yasobola okukendeeza ekiwamba abaana n'ajjawo kone yawamba abaana olusi yabatwalanga n'abasalako emimwa n'abatuuzaawo ku lujjuliro n'agifumba n'amala n'agibagabula kati Mwami Museveni bw'aba yasobola okukomya entalo tetulina sivo yonna mu ggwanga Uganda tinaba ADF abayo kyabaana ekicwamba nga bwe batugamba abaako
bakola ebintu ebikolobero biringa ebyo ekichwamba wetaaga okuba nga waliwo bwetaaga okumanya kikyetaaga okubeera nga kikolebwa okukendeeza ebibadde bimuvumaganyisa ng'amanga bwekibanga ensimbi zino zizze ez'emyoga ezaggulo eza parish model eza operation wealth creation eza poverty alleviation program ez'entandikwa zonna bwe ziba nga ziba tezikola bulungi twetaaga kutereeza waawe wetaaga okutereeza ensimbi zisobole okubeera nga ziganyula abantu batosobola okubeera nga bafunamu so mbadde nkyasoma ensonga zammwe oli agambye nti gwe kyoba omanya Museveni takyalina manifesto wabula mbu ayagala kumaliza projekiti ze ebintu byatakoledde mu myaka 40 bwe mulowooza alina kyayinza okutongerako kansoba omulono agamba twagala debate please onagamba teko debate sawa zino zenyini banafa abali Fort Poto batusedda era nga tugenda kuba tukuweereza bulambalamba ebifa Fort Poto yewali ani Fort Poto yewali ani mwami Mubaraka Munyagwa katufuna ali Fort Poto buterevu batwegateka abali Fort Poto tulabe ebyibagamba okay SparkKuMakya hello Nandala Mafabe Wow, neyanzizza nnyo Milka ne Kefas atabali mu studio n'omulabi waffe wa Spark TV yonna gy'osinziira okutulaba fenno olunaku olwaleero bwe luyingidde olunaku olw'omunaana bukyamu na FDC era nga yakwatidde ekibiina kino bendera ku kifo ky'obwa president atandika okuyega abalonzi okwetooloola eggwanga lyonna omulabi waffe asaanye okukimanya nti kakuyege we yamutandikira mu bitundu by'e Busoga era eno yeetooloola districts ez'enjawulo eziwerera ddala 9 era ng'agendaako agamba abantu nti singa baba bamutaddemu obwesige ye president yekka asobola okutuukiriza ebizibu byonna bye basanga mu ggwanga lino olunaku olw'eggulo yabadde mu bitundu by'e Kasese era eyo gye bwe yava mu bitundu by'e Busoga yayolekera mu bitundu by'e Bundibujjo era eyo abantu beeyo nabo ne bamubuulira okusomozebwa kwe bayitamu n'ebizibu bye basanga era nga ne bagamba nti gavumenti terina we yabayambidde naddala mu nsonga y'amataba agabatawanyanga buli lukya era olunaku olw'eggulo lwonna yalubaze mu bitundu by'e Kasese era omulami waffe singa abadde azze atugoberera mu mawulire gaffe tuzze tumulaga nti Kasese kyekimu ku bitundu ebitawanyizibwa obuyeekera era n'abeeno bakimugambye era bakimunnyonnyodde ne bamugamba nti abayekera babatawanya nnyo ne bawamba abaana baabwe ne barepinga abaana baabwe era ne babatuusaako n'ogw'obuliisa maanyi era ne abasuubiza nti singa ye bamuteekamu obwesige ate n'afuna entebe eno y'omukulembeze w'eggwanga bino byonna byakuggwawo olunaku olwaleero omuna FDC Nathan Nandala Mafabi asuubira okubeera mu kibuga kino ekya Fort Poto era ng'essaawa eno we tuyimiridde okuweereza ku biki ebigenda mu maaso program eri nti yakuva wano mu kibuga kino agende Kamwenje era eyo gy'agenda okuva ajja wano mu kibuga kya Fort Poto kuba olukuŋŋaana lwe wali mu kisaawe kya Buhiga Stadium wano mu Fort Poto olwaleero tusobodde okufuna ku bantu abatuuze ababeera mu kitundu kino batubuulire oba oli awo bye basuubira mu Nandala Mafabi bw'aba afunye obukulembeze oba bw'aba bamutaddemu obwesige ne bamuwa entebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kwebuuzabuuza abantu beno batutegeezezza nti ebizibu bye basinga okusanga gy'emisolo egisusse bagamba nti emisolo gifuuse emisolo ate nga gibayisa bubi nnyo tebalina kye bateeka mu nsawo tebalina kye bafuna ate nga ne gavumenti yeeruddewo nnyo okubajjako emisolo gino kati nno essaawa eno negattiddwako omuvuzi wa bodaboda atubuulire ye byasuubira mu kulembeze w'eggwanga singa ye byasuubira mu Nandala Mafabi singa aba ateekeddwamu obwesige ate n'atwala entebe y'omukulembeze w'eggwanga gye baleko ssebo tukwaniriza ku Spark TV buuzaako omulabi waffe wa Spark TV tugambe n'ebizibu bye musinga okusanga mu kifo kino era biki by'osuubira mu Nandala Mafabi bw'aba afunye entebe y'omukulembeze w'eggwanga ekizibu kyabo boona nobalwa nobakwija tebalina kibagya kutukuura akuba ati nyekinkulora boona bantu ba Museveni nobakwija n'abateekaho ati nka Nandala Mafabi nobakwija mubekulembeze sitino rata ina maani bizibu ki bye musanga eno gavumenti byeganya okukolako bye mwandisuubidde nti yandibikozeeko abo bantu bazibu muno enkola yabo muno saa zino yonko kungirora akwa bakaija hano batko rugudo nduro ruona tukakira na myaka 5 nduro ruchweke ati baliyo mbejamba tugambera bya Paris modo tutukubibona twito tukubugobamo bano bya masomero school fees na abana abantu bakusoma bomba tugambera ngo ebintu birungi nyoti kwa tinyina cyamani wama kimja kumurora muno bakwije no bara batayizi
Weewaawo ebyo nno si birowoozo byaffe birowoozo bya mutuuze we Fort Portal era ategeezezza nti ye talina byasuubira mu nkulembeze yenna bw'abazze kubanga era bajja ne babasuubiza ate ne batabituukiriza. Kati n'essaawa eno njagala nkuzeeyo mu studio naye nga omulabi waffe tugenda kuba tutuusaako updates ku ntambula yeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga wanaaba atuuse wonna era osobola obigoberera ku mikutu gyaffe gimugatta abantu omukutu gwaffe ogwa Facebook ogwa Twitter n'emikutu gyaffe gyonna TikTok ne YouTube byonna bisobola obigoberera kubanga bina tugenda kuba tubikutuusaako ate n'ebirala osobola obigoberera ku TV zaffe emikutu gyaffe emirala NTV, Dembe FM ne KFM ne wano ku Spark TV. Kati ebirala byonna osobola obisanga mu mawulire gaffe eyo wali ku ssaawa 4 bw'oba tewaliwo kibuuzo kirala kuva mu studio nze Winnie Sanakayinja wano mu kibuga ky'e Fort Portal. Tweyanzege Winnie Tessa ndowooza owulidde omukulu Nandala Mafabi ali mu kibuga kya Fort Portal. Ensonga eno gyayogeddeko omwami abadde tannabana kuvaawo era ayogedde ku nsonga ya kibbabaana, nsonga ya repu, nsonga ya oba kitegeera. Ensonga eno enkulu nnyo mu bitundu ebyewala ebyo. Kyongera okwoleka nti security gye twenyumirizaamu. Mugisha muntu yagambye nti bwe tuba tulina security naye nga abantu nga tewali bwenkanya security with injustice is not security. Era naye yatadde essira ku security ey'okujja abantu mu kkomera. Naye kakati abantu abamu kubakwatibwa nga babuzaawo n'okuwamba abaana buterevu tebalamulwa kwegamba ba victims tebafuna bwenkanya. Omuntu bamukwata ne bamuyimbula n'akomawo mu bantu n'atulugunya ekyalo n'atandika okubayimbya endubaale kyokka nga yali mubbi ate nga yali mubbi bamukwata n'ebisi. Kati mukisa kyeki kyayogerako nti awatali bwenkanya ne boga nti wayita security mu ggwanga teri asobola kuwuliza n'agamba nti da security waali okitegeera ng'ebyo bikyagenda mu maaso. Yes. Okay. Manifesto zikyagenda mu maaso. Tusobola zimalayo olunaku olwaleero naye nga tuba tugezaako okusoma endowooza zammwe ezimu muziwulidde n'abalamu n'ebintu byemutugabe mwagala okubeera nga bikolebwako mu nsi yaffe Uganda. Nekyo olina okumanya ffe twagala kubeera nga tusiibulira wano twagala kusiibula entanda y'olunaku. Omusajja omu bamuyita Barack Hussein Obama. Yes. Sign out quote agamba ata if you think education is expensive bw'obanga olowooza nti ebyenjigiriza bya bbeeyi wait until you see how much ignorance costs. Linda n'otegeera obutamanya bwa bbeeyi kyenkana ki abantu babula olw'okubulwa okumanya n'okutegeera. Kati abasomesa baffe bano bwe bawanjaga ne bagamba nti babawe ssente bongere ssente kuba abaana baffe beetaaga okusomesa. Buterevu. Abaana mu bibiina tebalina basomesa naye bw'oba tofudde